po jako akawuwo. Mu bubaka obugudde w'omwaka Papa Francis ng'ayita mu bubaka we yawummula Ssaabasumba Augustine Kasujja alaze enteekateeka za mirundi 3 ezisaanye okuyitwamu okuteekawo emirembe gya nnamaddala ng'ezimu ku zo kwe kuteekawo okuwuliziganya okwesimbu n'ababawalaŋŋana nga kino ategeezezza nga bw'eri empagi sseddugu mu kumalawo obutakwatagana. That enlightens every human being. We know you come from the Father to be our mother and teach us your way in truth. May it speed forward and spread to the ends of the earth. Papa alaze obukulu obuli mu kusesera mu byenjigiriza ebyo ebireetawo enjawulo mu bulamu bw'abantu. Mu kitambiro ky'emmisa kino Ssaabasumba akakasirizaamu abaana 213 abamaze emisomo gy'eddiini omuli kalimwezi konfirmasiyo wamu n'omugigi nga Ssaabasumba akubiriza abazadde okwongera okufaayo mu kukuliza abaana mu ddiini kubanga bangi bwe batuuka we batuuse ng'ebyeddiini babisuula muguluka. Songa Ssaabakristu w'essaza ekkulu Aloysius Ivan Kalanzi mu kwogera kwe ayongedde okulafuubanira abakwatibwako ensonga okulwanira eddembe ly'obuntu nga n'enjawukana mu madiini azoogeddeko ng'ezitasaana kwawulayawulamu mu bannayuganda mu kiseera kino. Nga tugoberera Yesu Kristo yatugamba amateeka abiri ge yaleka nga agafunzizo oyagala Mukama Katonda wo n'amanyi n'obulamu n'ebigenderako ate n'oyagala muntu munno nga bw'oyagala. Omuntu ayagoberera Katonda ayagala munne ate abeerawo ng'amukijjanya amutulugunya amuggyako ebibye amugobaganya mu maka oba mu nju oba mu kibanja amubbako ebibye atemula n'ebifaanana ng'ebyo. N'olwekyo ffenna tukolerera olwa bulungi bwa buli omu aye naddala okulaba nti bannaffe abatalina kye balina oba abali mbwetaavu tugezaako bayamba ng'Omukama bw'atusobozesa. Wabula onaasabye ne bannabyabufuzi abanenengana entakera okuteekawo embeera esobola okutwala abantu mu maaso kubanga okunenengana kwabwe kuleetera bannansi okulumwa. Tubadde balowooza mu ngeri ya njawulo naye tukolerere obulungi bwa buli omu obulungi bw'eggwanga so sikubeeraawo nga tunenengana kubanga bagamba nti enjovu bwe zirwana obusubi bwe bukutuka. Abantu baffe batufaako bangi olw'okuba nti abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi bali mu kunenengana n'okulwanagana. Naye ate oluusi ne weebuunya nti baba banoonya biki ebyo ebibalwanya ebibanga bya bulungi bwaffe. N'olwekyo ffenna tukolere wamu. Meeya w'e Makindye Haji Ali Nganda Kasirye mu Lyannyama nga naye yeetabye mu kusaba kwa leero ategeeza ng'abakulembeze bwe balina okwekuba mu ttooki mu nkola yaabwe ey'emirimu. Omwaka oguwedde abantu bangi baayita ku lugwanyu wadde ffe twasuba nga pulezidenti wa omulonde Kyagulanyi naffe ffennyini obutafa n'abalala abamu bafiiramu. So emirembe gubadde musingi munene nnyo nga tuyingira kalenda y'omwaka guno eri obubaka bwe tufunye ku Ekereziya Lutikko erubaga ababaddewo ne ku mikutu gyonna. So tulwanirire nnyo emirembe naye kisinga obukulu tujja kulwanirira mirembe ng'abakulembeze tebeekubye mu kifuba. Wabula mubaka bwe meeya asabye ensi Ekereziya n'Obwakabaka bwa Buganda okufaayo ennyo mu kulwanirira ettaka kubanga ekibbattaka kigendereddwamu kutwala ttaka lyabwe. So tulina okulwana ennyo obubaka obusembayo nga nze meeya w'e Makindye oba ow'e Kampala munnakampala kwe kulaba nga Ekereziya ne Buganda bakuuma ettaka. Ettaka lye bazitagetinga lya Buganda na lya Ekereziya. Walaba juzi we twali ekayunga campaign esembayo bulijjo tubuuza bani abalina ebyapa by'abantu. President Museveni bajja nabyo ne n'abakooba. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.